Alright. Tutandika butandisi mbalambalamba kina Uganda kyetulika ku ntiko era nga mwana watu tugenda mu maaso n'okubanga twolekera ekitundu kyaffe ekye-16 tuzze tukalaba mpolampola era nga tubakubiza wonna wootuninze ku TV yo tuninga tova ku mukutu tovaawo wennyini we watuufu wooli awo watu famire ye kutuusaako saako ne Smart Yala Entertainment Salope the Great Cinema era nga ne Reality Cinema mpozi ne Raji Productions bakutuusaako cinema etandika obutandisi Magezi Ronald tumulaba nate ate saako ne Nalo yange Farida bonna tubalengera babiri Linda Costa ku lutimbe era nga Nano Nowini naye tumulaba tugenda mu maaso n'okulaba superstar baffe Nava Esther tumulaba saako ne Lupia Yosefu naye ku lutimbe mpozi ne Nalotaya fa Latifa tumulaba saako ne Nava Esther naye tumulaba Kasirye John Bosco ku lutimbe Nakachwa Nakazibwe Edisa naye alabika Kushaba Jacobs naye tumulaba abazanyi bonga Nachagaba Miracle naye ku lutimbe era nga Sentongo Yolam naye alabise saako ne Lusata Albert naye tumulaba tutandika butandisi mukadde kano okwelaguza akatundu ka 16 ke katandika twaleese omusawo mwana wattu ebintu bimusobedde era nga ne basawo banne batandise okuba nga beekubira endulu gyali naye nga naye mwennyini embeera si nnungi wadde era mukadde kano nga bamutwala entyaji amayembe gafuuse amayembe saako n'emisambwa nagyo gitabuse baagenda ne bayingizaamu omulokole najja atabula buli kimu kyonna ifaya n'atandika okuba faya DOP ye Magezi Ronald kakati ono ali emabega ye musawo w'amayembe Assistant Director bamuyise Lupia Yosefu era nga Salope the Great Cinema Smart Yala saako ne Watu family be bakutuusaako firimu eno Magezi Ronald n'abeera omutendesi wa firimu ow'oku ntiko omusawo yeesibiddeyo kakati tuddeko katono nnyo emabega baakola byonna bye baakola era byali bitambudde bulungi okutwaliza wamu naye obuzibu bwe bwajjira kuyingizaamu mulokole emmandwa ne zigaana kati omusawo gwe bajjako oba omusawo Gita Ronald musawo wa misambwa kati omukyalo ono ali wano ye musawo wa mayembe kakati baabigattagatta wabula ate byonna ne bijja bigaana batuvaayo todda ku musawo ow'emmandwa yono wano firimu y'abasawo kwelaguza wangi temuyinaamu kakwate konna kino ekidde kyange ekyatula mu lwatu oli musajja kakati mukadde kano nga bayingiddewo baagenda mu maaso n'okubulya jjajja kikye beetaaga nga mukadde kano jjajja yabagamba nti bwe buba nga mulaba omu tasobola kukuuma kyama kya munne omu yali badde akwata ekkubo n'avaawo kubanga ebintu byenyinza okwogera ate wandyesanga nga mwana wattu omulala tayagadde kubiwuliriza kale jjajja yatandika okuyita emmandwa jukira yawasa Nakachwa lanyalanya omulimu kutambule era Nakachwa watali emmandwa zitula ku jjajja ono kakati ono nno ekimuleese eno si kyakulogoba ki azze ku kalenzi akalenzi kaani ketumanyi obulungi ennyo Karoni Sesimbwa ataddewo Roni
kakati okusinza buyalaba akalenzi kali nga kaganya okusamira n'ebirala byonna agamba tayagala kuddayo okukeemanyiza naye awulira omutima ate gukyakaagala ali wetuvayo tudde wannakacwa nakacwa ye ensonga wayagala wazikolera kole bazikoledde mu mataffaali ate tonsiibula owaaye kyondazeeko kimala kyobadde oyagala nkikumalidde emitwalo gyo 10 tegiweddeeyo okyamanja bw'ajjamuwa poloti eri enaggulu n'ekyapa naye nga golaba odwo asuubiza bino ne biri bw'aba yeetaaga omusajja naye nga ekirungi ekikyamuliko emmandwa okuba nga zimukwata tamanyi ki kiba kigenda mu maaso kubanga singa kiba bwe kityo omulundi ogumu oli abamukubya ekisiraani nvaako naawe gwe nkanga gwammanyiira bannanga ebintu byatabuka abakazi ennaku zino bebegobera abasajja osanga enkoko enkazi nga yegoba empanga todda wano byebigere byendese amawulire amalungi agasingayo okuba amalungi polo twawukana tusanga omusajja wa Katonda ngatandiisa kigambo natambulira buli kimu ekindiko era kati byebigere nze kugamba nti ebyo ebya sitaani mbuga si ebya sitaani ebyokweraguzayo byamutaba yasanga omulokole eyamuwa emirembe nyabo ebyaffe ebya obuwangwa byebya sitaani wasanga omusajja wa Katonda n'akuwa ebya Katonda mwana nga wuno mutunulire atuukiddewo mu kaseera akatinyinyi Yesu mu lujja yayingiramu n'omwana akyuse naye nkulaba oli mukwano gwange naye obuzibu entegeerayo otegerera manju nga nsowera kyekikulu kyendabye kubanga obunvu bw'oyina ozze simanyi omusajja wa Katonda simanyi biki anaakuyamba ki ate gwe kankulabule ogenze n'oyita bajjajja baffe sitaani mu kifo ky'okusamira obeerewo bulungi oli kufa oba oyitambe otumanyi tuwegira masitaani gwelinda tekirina buzibu gwegenda mu kanisa zo ojja kulaba munnange nze ngenda wa Yesu kati ye taata Yesu ye maama Yesu ye muzadde wange kati ate olwo nnyoko abo babisuke babeere wali batuvaayo tudda mu ssabo n'ava Esther aze mu ssabo era ng'agamba jjajja ebintu byamutabuseeko takyabitegereerako ddala omusajja mufo ky'okunjaga ate omusajja yayongedde ku nkyawa jjajja buli kyewaŋŋamba kyonna nakikola naye omusajja obukyawe bw'alina gye ndi nze nange onyini sikyabutegereerako ddala kale ye jjajja agamba nti ye ebintu ebisinga bakama be emmandwa ze zibikolako oba amayembe era mukadde ako najja ayambala emmandwa zisobole okutuula obulungi kubanga byogenda okunyonyola mba sibimanyi kakati ebisigadde byonna bibuulire emmandwa zange najja ayambalira emmandwa ensonga nnyangu nnyo bajjajja bategeeze neyetereza bulungi emmandwa zijja emmandwa mu kuyingirawo zamusaba zitegeeza ensonga lwaki ateera akomyewo twagamba ebyokukola byonna wabikola nga bye twagamba
singa abikola nga twagamba singa buli kimu kiri bulungi era bamulagirira ekyokukola mu bwangu ddala nga bamugaa nti bonaaba okikoze ogenda kuba owangudde. Amayembe ne gayingirawo gogaba mataamuufu, amayembe gaba mataamuufu galaba gatula ku muntu n'atunula ng'ejjuba. Ekyamazima nafunye obuzibu sikyabitegeera ebintu byantabuseeko jjajja najja wano ekintu nokimpa nekitandika okunkolera mbadde tandise okufuna ku ssanyu okweyagala ate jjajja ebintu nebintabukako. Ebintu byakoze kaseera katono nnyo. Bajjajja muli bafere mukola kaseera oba abibuuza bajjajja mwaŋŋamba buli kimu kigenda kuba nga kigira otuyita bafere oyagala tukutule ku jjoba okakase omuwala ayagala kuba ninja ng'abula ne gwe gatuddeko tasobola kubula wabula ye ayagala abule. Tegeeza ayagala mayembe kigatasobola nakukolera mukongozi ate ye akikole gakimukolere. Wulira entokota y'amayembe. Tugenda mu maaso tutandika butandisi. Amayembe gamu buli ekyokola bwana bakikoze buli kimu kyonna kigenda kuba kitambula bulungi nnyo. Bwe tuvaayo tudde eri Ssempaka. Waliwo eyandabiridde wano tewentuuka wano omanyi okusamiza ekimuleese si kirala yabuzabuuzizza engeri gye yagenze wooligita n'agamba takyakola ku nsonga zaabwe kati alumbye omusawo omulala ayagala kusamira. Y'ensonga enkulu ereese Ssempaka kusamira. Kati nno abantu bangi namwe mwenyina balaba firimu eno nga mbutufu ekyakumalamu era lwaki famire yebonaabona nga oyikiriza nnyo mu by'okusamira. Omusawo no bwakolera ebintu ne bitajja ng'olumba omusawo omulala ng'olumba omulala. Buli musawo gw'olumba otandika buto okubanga ensonga ozikolako kyokka ng'oli gye wavudde akuliddeko millions na millions oba mitwalo na mitwalo. Kati wuuno agamba ayagala amanye biki by'ayinza okukola okubanga empewo emmandwa zitula ku mutwe gwe. Ye Ssempaka teekawo omwenge tuteekawo okubeerako egundi abagono tumala okunazaako ntukwasa tuteekako omulamu tunokwata omulamula ntukukira n'engoye tutaddeko entumbusa kati saagaliwomu alina okuŋŋaana abadde ayagala ebyokusamira byonna abikoleko bw'omu emmandwa zitule ku ye. Jjajja yamutegeeza n'amugamba olina kuyita kika kyonna oba abantu ba famire abanaabagadde okujja. Kakati ate jjajja nze akulumbye emmandwa njagala zitule ku nze ate oŋŋamba mpite bali nga lwaki mbayita fenna abooluganda mwenna mbaagala wano kubanga empewo we zijja ze zijja okulondako ani gwe zitulako. Jjajja nali yagadde zitule ku nze zitule ku kyoma yange yayagala empewo zitule ku ye. Kati banna badde abayise emabega ajja empewo zimutuuleko. Jjajja ayisiza bonna empewo zo zijja kulondako. Tegeeza bimusaze naye ate tomanya akyalinawo chance kubanga naye wakika era awulira empewo zaalisanya kutuula ku ye. Tugenda mu maaso. Jjajja alina akabuzi ke kaddugavu ke yateekamu emmandwa kamala kulya ku mmere naye n'asooka alyako. Seba akawa ne kalya emmandwa yange Serubowa. Sooka okamata omaze nange kangende ndye bajjajja.
ekyebbeeyi kiba kyebbeeyi essabo teriyingirwamu ngatto zonna bazigirawo ku mulyango ate bano abasawo babbeeyi balogera mu mizigo tebakyagenda eri mu busiisira mulimu abasawo nga ye apangisa kaluumu kaawo n'ateekamu essabo li ozannya ludda gy'onaamusanga eri mu nsiko gye yakulira kati okusawula asawulira mu kibuga opangisa luumu ya mitwalo 10 nga ye ateekamu ssabo firimu yino wulira firimu alo emandwa n'empewo n'emisamba girina engeri gye gijjamu n'amayembe kisinziira egize gifaanana gitya nono gya mpewo bajye gimukasa leta engato zo yangu wano gasiya tandika okugira tuwulire obadde okimya eki kaakati ne Naluyange Farida naye alina omusawo gwe bamulagiridde naye azze ku nsonga ze kati abooluganda bano okusooka baasooka ne bakwataganira wamu ebintu byagaana bawaayo sente nnyingi kakati buli omu atandise okudduka n'agenda ew'omusawo alabe naye nga basawo banjawulo be bagendako buli omu alina ensonga ze naye ng'ensonga enkulu kusamira emmandwa zitule ku mitwe gyabwe ani anaaba omuwanguzi batandise okugyamu enjawukana Latifa original names lubaale wammwe nga simulaba nga aliteredde bulungi alimu emizimu wulira enseko waliwo jjajja kulya ku kantu naye azze olaba azze gwebyo biteredde alina wali embira ze nnyingi kwolina okulonda bw'aba asazeewo ate amayembe gagenze ne gamutuulako nga n'enjala emuluma yenna n'abinyala n'afaananya ddala enjala abadde ategese genda kulya mmere asanze omuzzukulu atuuse kakati nno muzzukulu embira ziizaawo n'ensimbi ekinnansi kwata kojjawo konna ke kagenda okubaako ki ekigenda okutuukako wulira firimu wejjawo kyonna kyoyagala londa najja alonda alonze leeta ki kandabe ate ne kaddamu ne kagwa naye jjajja akamanyi omanyi kyolonze olonze nyukuta omanyi kyetegeeza bizibu byoyonze kakati nno wenjogerera emmandwa zitandise okuleetawo enzikiza zitandise okuleetawo obuzibu kubanga bwonyonda nyukuta kitegeeza kandabe wano n'asooka azibikkula alabe nyukuta etegeeza ki muzzukulu oluguddemu guno yokyeza musota tekuli nnyama kandabe bakyagimu nnyonnyola n'asooka ayiwaawo embira yamugamba nti mu kika kyo mulimu abatandise okwawukana kubanga mulimu ono gwendaba ye yabaawukanirako ddala ate waliwo n'omulala ono gwendaba atandise era okwawukana okubavaamu ate nga wano wakati waliwo ekibadde kibagatta naye ate wentunira mu mpewo z'ewammwe mulimu ekizibu mulimu ekyayingiramu wuliriza jjajja kiki ekyo kyatuyingiramu kwata mukabbo wali mala okwetegereza obaddala ekyabayingiramu kyendaba wano kwata mukabbo wali kyojjamu gy'emiggo gyo bali essenyu lyo Naluyange Farida Nalutaya Latifa kwatamu jamu kyonna kyojjamu abeera guza muluwa kano kammwe mpa wano ogyemu bino
tendekebwa naye mulina okubeera nga mukanya. Agamba nti empewo zammwe nziraamu ziina naye balina okuzitendeka ate mulina okuba nga mukkaanya. Oba mwagala empewo zituule ku mmandwa y'omuntu omu mulina kukkaanya, mulina kuba kimu. Kati waliwo pasita gwesika kasante anajjambo babeere ekimu bakakasa empewo ezo zibe nga zitereera bwe buzibu obwo kyava akeberakebera. Sibumanyi jjajja obujja obwokubatendeka sizijja kuba nyingi naye nkakasa nga zijja kuba ki nyingi. Mwekuŋŋaanya muzifu ekubate okubako. Wulira jjajja, nina ensonga lwaki sabakusali kigali, nina ensonga lwaki sabakusali eki wosolya lino sigenda kubatendeka baabo. wulira nkuwadde eddagala bw'olisobya sigenda kubatendeka. Kyobulaba saakusabye kigali, saagala onneekwase mbu naggalise nga saggalise. Waliwo obuzibu maama, ebintu bingi taata akuganiriza okusingira naddala taata tetusobola musonyiwa. Baba kano bwe tikasobola sonyiwa kitawe waako. Maama taata yatuleka nze nazena nenkogemba nezenkananga eza namwandu gundi. Naye ate gano makaage Bannange mulina okumanya oli kitammwe gano makaage nze nnyammwe abazaala. Bwe mbanga nze nnyammwe abazaala abadde abakumakumamu ebigambo ne mbagamba ntatamwe mubi tatamwe biki bikoze bitya nga nze nsobola omusonyiwa kano katunanga enjala keeruma. Era nammwe musobola okusonyiwa kitammwe. Muwulidde baana bange? Kitammwe mulina okumusonyiwa mutwalire amazzi anaabe kyekisooka. Alina obwana buli awo bonna bonna tudda mu ssabo. Osaaga emisamba buli lunaku n'otala Latifa gimutulako byanjawula nti alina mingi. Aseka tagenderedde n'asooka akebera ye alagulira mu ndaguuzi ezo. Laba maama bw'okwata abaana bo abato myaka 15 16 n'otandika okubalaga abyamasabo kitegeeza nti abaana ne bakula gooza bagenda kuba bakola ki? Bazadde baffe mutwagala nnyo era tweyanza nnyo mwebale kutuzaala na kutukuza naye omwana mulage ekkuba egolokofu. Kaakano ke kalina emimwa gitunula emmindi kati kano katute mu ssabo nga kakyali ku myaka 15 olwo ogenda kuba oganyulwamu ki gye bujja si yesenga bw'emmindi anti olaba bukula buva buto bumanya abasawo amayembe mumanye engeri gye googeramu ova eno okakwada kagamba gwenja kuloga akabina kakyuke kadde ku feesi ng'owakana kumbe katandika dde okuloga nga kakyali kato. Jangu gwe wano yanguwa sembera kabadde ki kana kaloge tereza mangu kichwa. Laba omwana ebamukola ninga mama yaleese omwana mu kyalo mu ssabo anti omuwala alogana nnyina olugero omuwala asera na nnyina olugero balutuukiriza omuwala alogana nnyina tekano ne bakayita osanga akaana akato mukuloga abanene nfunde kaddeemu tekana kikamanyi kumbe kaloga dda bakaloga dda konna katuddeko emmandwa zeewaabwe waako oba oli awo ekirowe basina katandika kuuma kumbe kawuumiramu jjembe lya bakagamba kakwate muno enkongo omusawo yazeerimira wali kikyo jjeemu ago amayembe gali abiri kati ejjembe limu liryo likuumenga olidde gwe naawe kwatira wano ejjembe lyokuli woogira bwoti ng'ogawanisa ogawa munno okitegedde. Maama atudde ku mabbali alaba engeri gy'alogamu era gy'ayigiza n'abaana okuloga.
temugeza kucuna mabega nga musituse muwulidde kale bayi tudda ku Sempaka yaguzeyo akagaali kano olaba kati obugagga butambisa olaba ntandikira ku gaali olwo ntandisa ogaggawala bujja banyooma Sempaka talina wadde wuli balo ntandise na gaali ate yino laale yaguze laale aba ali awo mwanyinaze kiki nagamba obugagga bujja butandisa okwesomba laba kati nina lugogoma laale nayagadde okugula raja neŋŋamba laale ejja kukola obugagga mbula butandise n'ennyumba olaba n'amatafaali nafunye ekibira nengabikkako oba onna bugagga kimu okuva ewaffe mu kyalo nakati kazeemu ekintu kyekimu ne kansonga kaliwa kawanyomeza edda akalalula lukabula ne kadda wali kalawo tekategerekeka banyi kanongoze buli kimu ne kaŋŋamba mbwe ennaku zino kusamira nga sikanyeze sibikagambye ŋamba ne kantunuulira kati ne kagamba bambi laba kati oli mu kusamira munonya mpewo zammwe nki nekakunuulira ekinyawunyisiza kakusomya amannya go zikusooka n'abalala nga kasoma ninze kakusomya amannya kagambe mbu tusome tusamira mwanyinaze ogenda olalaasa ebigambo nga kasomani amanya kategedde nti naguze eggaali kagambe zikusooka olina n'embizi emu wagiyita wangi munne kali akasajja nkewuunyiza kambulidde byonna byonna ebigenda mu maaso kali akasajja kaso ne kagamba mwakasamira emirundi wegikimukubye n'emirundi gye tusamidde kagimanyi nga kagimanya katya kakati kolaba oti kanoonya tukakuba embooko katubuulire kajjewo ebyama byaffe kagenda katugeyako ku kyalo simanyaawo naye nga katumanyi bulungi era ne bagamba mbu Sempaka simanyi olina olubuto olunene simanyi gwakulembedde amayembe simanyi ebikoze bitya tuzisuule naye mu kuzisuula olampola owatumizeeyo n'osuula tebakulaga kitegete n'osuula zonna paka wezigwawo bwezinaggwawo ko nga kajja kusula busuuzi nusu looza ko oba mwe muli ebiyembe byako kati mbwa waliwo kamugambye bakwate nusu bazisekkule mu kinu olwo nno akasajja kayogerako si kalala ali ku Ssaabalogo JB Kasirye John Bosco naye nga jjukira buli agenda mu ssabo lye twawulidde bajjajjaabe oluvannyuma lw'okuba nti bannakyalo batta omwana we buli anaagenda nga mu ssabo lye wakufaafaagana agambye ennusu nkuwadde zizo ogenda ovungisa eby'ekikumi kusula binusu ne mu nsawo tuziteekamu ezo nziteresi kange nenfuna eby'ekikumi mbwe akasajja kabagaye batanka osuula ennusu mu bantu abanaazironda be banaamanya olera firimu kaakati wadde baade basamira weewaawo baade bali ku kituufu bo ku saidi yabwe nga bwe bagamba naye kaakati bayingiddemu omulogo Ssaabalogo yatandise okusinkana abantu b'ekyalo nga talina kyabageza kirungi kyokka okuleka ekikyamu kyonna era wuno ajja atambula mpolampola ne Nabwami wuuno yawaayi kamala okufukako nna n'ekitumu kimu kikaguddemu kati kaweta banna kumba omulogo ajja kano kafuka ano kukuba tayagala nnyo ebintu byakumumanyira ajja ayomba n'osanga abantu n'otambula n'osanga bafukafuka ku makubo sibe bano bennyini wengenda okuyita waafuse awo wembadde ngenda okuyita waafuse kuwagala kutulinyisa mu mukojobo gwammwe kumanyiira bannakyalo muliyigadde agala kyalo kitegeere ndisimuna ndi nekubasebadde mwana akaye mwasi omwana wange mugenda mufukafuka wempita akati awo mbadde mpitawo omwemufukawo omwana nga adde angoberera omuzimu gwe kankulagireko bwerere saagala kummanyiira ekitegeeza nti kati ekisa nkivuddeko wangi okubalaga ettima nakungumula mwenawo abadde akyayinamu ekisa kati omulogo abadde akyayinamu ekisa n'akivaako
mwatta omwana wange naye bulijjo wadde jjajja ngamba mbatte nga ninamu ekisa naye mugenda muvuka ku makubo temwewa ekitiibwa ekisa nkiiko oyo olwaleero kambaloge nammwe munaakakasa kati gwe empa ogenda kugimera wano si woofuse wannange omusajja najja akwata mu nkojo bwekino kyo kakati gwe empa ogenda nayo oyagala toyagala ugenda kukolako ofungu bulajana nga nonga omwana bweyabadde ogenda kufoolajana ngaomwana wange bwe yalajana kati nange kantandika obalagire kuta omwana wange ate mwanyongedde mutima mubi tumanyina okubatta kambatteko namwe muliwe kiruma okutta omwana we abadde alina omutima mubi naye nga si munene kati bwe basse omwana we bamwongedde mutima mubi kabalogako nabo batandika okubonaabona batandika okukaaba batandika okusiraana bakakase keekaalo ke tuliko ak'omulogo saabalogo atandise okuba ng'ayagala kugenda mu maaso nakuwoolera tubaagala nnyo najja musibuka tusinkane mu kitundu eky'ekumi n'omusanvu bampise bukenya omusambaganyo babijja lwagi ku Lwalagi Productions mbaagala nnyo